Kampani eno esaabaza abantu ekomyewo era nga basuubizza okukola omulimu obulungi ddala okusobola okumatiza bannakibuga n'okuyamba omwavu okutambula nga yeeyagala. Bano bamaze ebbanga lya myaka egisoba mu 2 nga tebakola, nga bamaliriza enteesaganya n'ekitongole ky'emisolo ekya Uganda Revenue Authority ekibadde kibabanja ensimbi ezisoba mu buwumbi 8. Bategeezezza nti bakomyewo ne bbaasi eziwerera ddala 6 era nga mu bbanga ttono nnyo bbaasi endala 4 zigenda kubeera nga zituuka mu kibuga olwo bafune omugatte gwa bbaasi 10 okusobola okuweereza abantu obulungi. Basookedde ku luguudo lwe Luzira ne Bbanda nga bwe beeyongera okwetegeka basobole okusaabaza abantu ku nguudo endala zonna. Mu kwogerako ne bannamawulire mu Kampala akolanga maneja wa bbaasi zino Trevor Wickham agambye nti bamaliriza okuteeseganya n'ekitongole ky'emisolo era nga basasuddeko ssente ezimu nga kati basaba abaddukanya ekibuga okubawa enguudo ze bagenda okukolerako. The bus lines will make it much more quicker for buses to enter and exit the city, and no other traffic will be allowed to use the bus lanes. Wabula olubagudde mu matu ab'ekitongole kya Kampala Capital City Authority bategeezezza nti bano ekyokubawa enguudo ezaabwe kikyali kizibu ddala. Omwogezi wa KCCA Peter Kawuju annyonnyola nti enteekateeka y'ekibuga tekolwa mangu bw'etyo nga bano kibeetaagisa okulinda okusalawo okuva mu kibuga okukola egyabwe. Enguudo ze tulina muzimanyi ate era n'ebizimbe bwe bikoma mu biraba naye nga ne bbaasi zino zaali zikoleddeko mu kibuga. Bajja kutandika okukolera awo ku nguudo nga bwe baali bakola ku mulundi guli nga bwe twongera okutereeza. Enguudo ze tulina nfunda nnyo buga ku ssaawa eno nti kati tukole oluguudo nga lwa bbaasi yokka abantu abalala bajja kuba tebatambula naye nga tulina twagala batandikirawo nga bwe twongera okutereeza. Mu kiseera kino bbaasi zino ziri ku nguudo 2 zokka, Kampala Luzira ne Kampala Bbanda, era nga buli luuyi waliyo bbaasi eziwerera ddala 2. Era mu kiseera kye kimu abapayoniya bali mu nteeseganya n'abatwala disitulikiti y'e Wakiso okusobola okutwala abantu mu bifo ebirala nga bweyogerere n'ebirala ebitali mu kibuga kya KCCA. Yenno akulembera ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abasaabaze Haji Badru Nyenje asabye ab'obuyinza mu Wakiso banguye okukola entegeka bbaasi zino zisobole okutwala abantu mu bitundu ebyo bawone ejjoogo ly'abatakisi. Usanga abakulembeze ba Wakiso disitulikiti bo beefudde ekirala abantu bo bagambye ka babalinde bugulu kubanga bwebabanga bagambye baleetera bbaasi mu kitundu ekyabo nga bataddewo byokulasi mu kifo ky'okusayininga kwenosinga bbaasi zino zisobole okukola nga Jennifer Musisi yafuddeyo n'alaba nti bbaasi zino zirina okuweereza abantu. Bbaasi zino bwe ziba ziweereza abantu ebbali eri. Wabula ku mulundi guno bbaasi eyinza okubeera ku bisale ebya wagguluko okusinga ku bikadde nga mu ssaawa ez'okumakya n'akawungeezi abasaabaze baakusasula wakati w'Olukumi n'Olukumi mu 500 mu buwanvu bwa kilomita 10.